Yenze omukyala lumu nagambako story yange era abantu ne bawa comment. Ndowooza title yali is it one man one bed and over three ladies, something like that. But now this time njala kuletera part B. Oyo omusajja my so-called husband. Kati twali tetuwogera since the other time that you talked to me, twali tetuwogera. Naye yafuna mu accident mwezi gwa 11 awo ngagenda kugwako. Yali ava kunywa ekiro ng'alina epiki y'ekitongole. Kati we banyumiza muno yali ava kunywa nga zaalinga saa 8 ez'ekiro. Kati ng'akoma waka n'atomera pothole. Kati we yatomera pothole n'agwa bubi. Abagenda omuyamba the first group eyajja yali yababbi nga baagala mujjako epiki eno piki ennene ya Yamaha zino ennene diti ezo. Kati ne bajja ne bamusanga, the second group nejja nemusanga nga yena agudde ng'olubuto lwona luzimbye. Kati first aid gye bamuwa ne bamunyiga mu lubuto. Kati we bamunyiga jukira he was unconscious we bamunyiga n'avaamu pi n'omusaayi. Kati awo ne bagenda okukubira mami wange simu kubanga bakebera mu simu ye nga yasevingamu mami. Kati nze jukira twali tetucommunicating ate nga nze yasevingamu nga Mary. Kati ne bakubira mama wange saa 9 ez'ekiro, mami wange n'ankubira. Kati awo nga nyina okugenda eyo Elira gye yali. Era ku makya nenkeera nenkwata baasi, naye nga sinaba kulinya baasi muganda we n'ankubira. Nanga bana tuli wano mu ddwaliro naye tetulina ssente. Naye jjukira omusajja yali akola naye nga takola kundi like full time. Naye ne neebuuza kati ssente ze zaaliwa. Kati ne bankubira ne mbasindikira ssente. Kati maama wange n'ankubira nange ne nninnya baasi. Kati nga sinaakulinya baasi muganda we n'ankubira esimu n'aŋŋamba bannange tuweerezeeyo ku ssente twakala ddagala bikoze. Era ne mbaweereza 250. Nejjukira tetwogera na musajja. Era bwe natuukira ddala ku ddwaliro yali ali bubi nga teyeetegeera ng'ali with all those bruises, all those injuries. Era maama yasanyuka n'andaba kubanga I was the last person they expected to be there because of what was going on. Era bwe natuuka ne mulabako still he couldn't recognize me, couldn't recognize anybody. He was still unconscious and what. So ne tubeerawo olw'eggulo ne ndyoka ne ŋŋenda ewaka ne nnaabako ne nkomawo ku ddwaliro. Era we nakomawo ku ddwaliro nasulawo. Kati we nasulawo olw'eggulo waliwo abawala abajja. Kati kwabo abawala omu yali girlfriend we. Kati nganze sibamanyi, nganze just ndo manyi bano just abajja okukyalira omulwadde. Nga meetukitise kati bajja abawala babiri. Kati omu nga ndaba akwatira nga ndoza maybe she was one of the people who helped him omuleta mu ddwaliro. Okay, so awo nembitwala easy. Kati abawala ababiri bwe bajja
omunga ngali awo nga mukwata kati ne bafuluma wabweru babiri ne bagenda manju wa rumu ne batandika okwogera ng'onoonya fanicha w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako kati omusanga ku omunajja Aisha fanicha n'ayimira market kumpi ebbanda naye twogera ku mulala ntebe dining tables ng'ayimiridde kumpi ebitanda nange center tables sideboards era shrubs just fanicha w'omafumbi ne nga bamulaba buli fanicha ne yenna gwali bagenda olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo nentwala osobola isemande okusasula mu cash n'okitwala just oba ndowooza okusasula ku about kibanja workmates mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale fanicha akuweesa ekitiibwa tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha fanicha market ebbanda olina fanicha wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja okumanya ebisingawo basanga ebbanda opposite n'ekipande kya nabisuza house oba yogera ne mama Aisha najjemba ku noti musanvu noti ttaano nkaaga mu emu kyenda mu nnya noti so naye nga essimu ye brother we yagiina kyenda mu nnya so people were making calls Aisha naye fanicha nga market me like ebbanda I didn't know something like that. So the first day, okay, the second day Abawala still ne bakomawo naye nga what was very funny nga bajja kiro nga mama w'omulenzi taliiwo nazaala wange nga taliiwo so ne bajja still that same girl ne bajja abawala bana kati oli ajja namukwatirira nga ze tambuuza so kwolwo bajja bawala bana kati ne boogera ebintu awo nga nze just ntudde awo nze sibafaako kati ne mbabuuza do you work with him oyo omuwala amukwatirira n'aseka ne bafuluma wabweru w'eddwaliro wa ruumu bonna abana ne baddeeyo wabweru ne boogera ne balyoka ne badda ne ngamba bano abantu bali kuki bwe baamala ne bakola ki ne bafuluma kati brother we naŋŋamba naye there are some people who are always calling this phone nze nga banange nange sibategeera ne mugamba kale soko mpa essimu n'agaana n'agamba asobola kuwa essimu because the calls that are taking place tojja bisobola ne ŋŋamba okay kati nga visitors were coming I was not having any issues kati one day twali tutudde you know they always do this ward round so nze nali ntudde wansi w'omuti no a day before oyo omuwala yajja nagamba you know this person has like to be cleaned very well nagenda nagula kotoni n'eddagala lye bakozesa ku biwundu bikoze bitala nangamba kati kozesa eno ku biwundu nengamba okay kati brother wagundi nangamba ne Mary you have to be careful with these girls who come here because they must be dangerous girls ne mugamba yes there are some girls always come here ekiro nga mwete muliiwo nagamba you have to be very conscious about them even tell them nobody should like hold ono omulwadde omukwatirira nengamba okay nabuuza kati ani yalese ebintu ne mugamba one of those girls nagamba don't use the thing on that guy kubanga oyo muwala tetumumanyi nnyo just era the following day yajja n'ansanga wansi w'omuti oyo brother wa bba wange nangamba but this number has been calling you first give me the other number because there's some number for me that I had gye najja mu simu ye like 2 years ago kubanga nagifuna batya oyo bba wange yali azze kunkyalira kati oyo omuwala yali akuba essimu nga ye yeebase kati nze nenfuluma wabweru n'essimu essimu negi asaringa ne mugamba nanyi essimu yeebase nze Beatrice okuva mu Dembere Properties and Associates kale ngenda baguza ploti okutandikira ddala ku miliyoni meka mbaguze n'ettaka mbaguze ebyapa okutandikira ddala ku miliyoni 10 ate nga tukkiriza installment tulina estate yaffe empya abe wakiso kwe bayita wakiso kona tubaleetedde estate yaffe 5 ku 10 byapa tewaliwo ndagaano tewaliwo 5 ku 5 tandikira ku 5 ku 10 oli wadde mbogama njagala ploti 2 njagala 3 njagala ploti 4 soko bandagire ku view sagala ate neighborhood ate teri bantu okujjako nga gwe toyagala abantu baabo
vyu mugiraba oli bulungi oli kasozi mwabagamba njagala vyu njagala nga nnengera ekyalo kyonna amasomero weegali amazzi weegali amasannyalaze oyagala kuteeka wano kalinaayo oyagala kuteeka wano nnyumba z'abapangisa apartments ofiisi zaffe ziri awo Mengo opposite Apollo Kagwa ku Nayiga Siriandala Plaza tubeerawo okuva Monday paka Friday. Esimu negi asaringa ne mugamba nanye esimu yeebase mwala n'asoza n'avaako kati I saved that number mu simu yange kati ne mugamba you first give me the number and I first try to dial in my phone only to dial nga namba y'oyo omuwala kati mwala era ng'akubira my brother in law ngambuuza mulwadde ali atya bikoze bitya kinagamba Kimu mulwadde kati agenda aterera nagamba okay teri kizibu kati oyo brother in law we yagenda nenkubira omuwala oyo simu kati nemubuuza how are you nangamba I am fine kati nambuuza did you call me to greet me or you called me to ask if I am okay omuntu kamutuma G if I am G's wife namugamba no me I had just called to like inquire who you are mwala natandika for you even if you do what even if you pray even if you go for witchcraft even if you do what you will never separate me from G we have been together for 3 years even told me that you for divorce you even left him for over like 5 years and you went even carried your what everything muwala yagera bingi mugamba no problem me I don't have any problem with you but did he tell you that he's married? Hey, he told me he's married, even has children, but it is you who like decided to go. You have left him for what? Because every year the man is even suffering. He told me he's like looking for a girl who is going to help him settle his mind, and I am the girl. Nemgamba no problem. Kati mwala nangama, you know, even he told me the clan leaders just you away. You shouldn't come back and what kati nemgamba if the clan leaders chased me what am I doing in hospital? The mother didn't chase me, the brother didn't chase me, even the uncle came. Why didn't he chase me? Said for you you're just tying yourself on the man, you go and get your own man, what you go and see yakulema, that's why oli awo oli kumusajja wange. Nemugamba no problem. Nemugamba okay if oba ogamba muno baawo tewali kizibu mu December tugenda kuba ne clan meeting jangu so that ba clan leaders banyonyole eddi we bangoba when did they chase me because me I didn't know muno the clan leaders chased me and when I come me I'm going to come na even if you do what nengamba okay so this is the girl. So nembalinda kati yes after like telling me kati jukila the friends were mu background kati nga the friends are saying muvume kwoliao muvume singa yanibadde nze muvume naye gwe bana tomanyi vuma kati inze friend omunagamba oba yaloza ddwaliro wala tugende tumulumbe inze nembagamba no problem yuka mujja kunsangawo era kwolwo bajjanga ssaawa 5 ez'ekiro mu ddwaliro kati we bajja mu ddwaliro me I had alerted the ward leader ne mukama there are some people who are coming but if they are causing chaos ojja bagoba wano era bajja bawala 6 n'omulenzi omu era bajja mwalo lina akola byakola ne babeerawo nga basekaseka nga nze ntuddeawo nsirise wekye we bamala ne boogera beboogedde ne bafuluma ne bagenda nga nze sirise wekye ne sibanyega. So the following day era ne bakomawo naye bajja during that time ga my mother-in-law wali kubanga me I had told my mother-in-law muno ono mwala yangambye muno imwe ng'ekikamu anguba
N'agamba oyo omuwala just akakulemesa bufumbo merito. Nze ne mukama nze ngenda kugenda, what I've done is enough. Kyenkoze kimala. Mbalabiridde nsasudde bbiru kimala. Kati oli kabalabirire. Yagamba nedda alimba because so now kati enkeera ono muwala najja. Yajja bajja bana. Kati nze nali saali mu munda, nali wabweru. So mama wange was the one who was, my mother-in-law was the one inside. Kati nganze ni once womuti naye nga mpulira something is telling me you go inside. Kati nakwata akaveera ako that had cotton because of it. Nengenda nembasanga munda. Nga bona bali awo kumpi n'obuliri. Kati oyo omuwala ne mukwasa bino bikotone ne mugamba I don't think we need this inside here. Nabikwata nabiteeka ku mitwetwe y'omulwadde. Ne mugamba no, remove those things. Tetubyetaaga wano. Kati nabirekaawo ne bafuluma ne boogera nadda. Nabijjawo nabiteeka ku buliri. Ne mugamba nze sibyagala obijjeewo. Era we bafuluma ne babirekaawo. Kati my mother-in-law ng'alabira ddala nsijjudde obusungu. Era nga bona abantu nulidde teri mutanyeka naye nga nzire eno nzire. Kati we bafuluma wabweru ne mbalaba nga bali mu ggenda ne mbagoberera ne mbagamba I told you you take this thing away but you've refused. Kati ne mpayitako nengenda nenjisula mu kasasiro. Kati omuwala we yandaba nga msula mu kasa. Mama muwala n'atandika era gwe malaaya era oli mulogo because bitya kati genda omulye because kanze nsitise weche. Kati brother-in-law we yawulira n'afuluma n'ababuza kati mwagala kulwana mwagala kuyomba. Mulumbye ono omukazi mu ddwaliro tetubamanyi naye mwagala kulwana. Mbala bbiri ng'amuvuddewo wano ne bagenda naye nga bana bagenda ng'omuwala ali kunvuma ng'omuwala ali kuwemmula mu ddwaliro. Imagine a public hospital. Kati ne bagenda nze nengamba bali nze kyenkoze kimala. N'oyo omuwala ajje yeebake ku mu ddwaliro omanyi omuntu omunene n'enkogga. Kati ne batusiibula ne tugenda ewaka. Nganze mama wange yabadde angambye muno oyo mulwadde oba ojja Kampala jangu naye tomulekaayo. Nange ne ngamba mama kati anaasigala naani nze mba ngenda kukola bikoze bitya kati anaasigala. Mama wange n'agamba jangu naye. Kati batusiibula nga ku Lwokusatu mu ddwaliro. Era ku Lwokusatu najja n'asulawo bulungi, ku Lwokuna n'asulawo bulungi, ku Lwokutaano ku makya ku Lwokutaano we are supposed to travel to Kampala. Ku Lwokuna nga musajja ali yeebase nga fena twebase ku buliri bwe bumu ewaka. Kati nga mpulira omusajja teyeebaka nenzuka nemubuuza kiki. N'agamba just noonya tulo. Nange ne neebaka. Again nenzuka mama omusajja ali mu kwesika. Anti ffe munange abeebaka bukunya. Nga musajja ali kwesika ng'ebyovu bimuva mu kamwa. Nazaala yali yeebase mu ddiiro. Nempogana nemugamba Nazaala gundi afa. Yajja n'ansanga bukunya. N'aŋŋamba muwala soko yambala engoye. Kati ye najja n'akwata ku mutabani we ne nyambala engoye. Kati nandekawo kati mukwate jukira twali mu nnyumba abantu basatu. Nazaala wuuyo kati agenze kuyisa banneiba. Nze ndi wano nwana n'omuntu jukira ate ye w'amaanyi kunsinga sina maanyi nze naze kati nkoze ndi awo badde sirya ate nga ndwadde n'okulwa bannange. Kati yabanga omuntu oba ew'ensimbu something like that. Era nagenda nayita baneiba omukadde ne najja emisinde nga tayambadde nangoye era engoye yajambalira mu nju. Ne bamukwata awo. Kati we yagenda okuyita bannansi nga nze olwedde nakubidde brother we essimu nga mugamba brother agenda kufa
nekubira ne uncle we brother wagenda kufa waliwo neighbor omulala alina emmotoka ne mugaba na brother kati oyo neighbor naye musajja yajja naye nga atambadde saati alina pressure yena banange bajja kati nurses we bajja kubanga tuli kumpi ne health center kati ba nurses we bajja ne baŋŋamba kati gwe fuluma tosobola gwe kubeera n'omulwadde fuluma kati nze ne banfulumya ne bakwata omulwadde ne bamunyweza wansi n'akakkana kati netubeerako awo like for almost 5 minutes era naddamu buto nadda ebyobu nga ne bamukwata n'akakkana kati anko we awo we yajjira kati nga banansi bagamba tetusobola mukuba ddagala kubanga tetumanyi what the cause is kati anko we yajja awo nasooka n'akakkana era naddamu buto kati nansi n'agamba the only thing tulina omutwala mu ddwalo we bali bamujjanjabira jjukira nga ate tubadde tuno travelinga era traveling tubisaza ne tugenda mu ddwaliro we twatuuka mu ddwaliro we bati n'atandika era okwesika ne bamukuba awo ebiddagala kati ne babuuza kiki ekyabaddewo kati dokita n'agamba munange twerabira omuwa eddagala waliwo eddagala gye twerabira omuwa kale naye nga ye we yazuukuka we yadda kungulu banangamba tugende e Kampala tondeka wano nange ne mugamba tujja kugenda e Kampala kati awo kati nga tuli mu ddwalo emergency ward kati mukyala wa uncle we yali amusabira kati n'atambuza omukono paka ku like the upper arm na sensing because she's a prayerful person kati na sensing there is some number 38 Nze Becky Sozi owaremu Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mubimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi gife bbaawo waffe abakyala obundula amazzi amakyafu wazibikira enseke bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu gano dama kofi 6 in 1 mulungi eri abalwadde ba sukaali mulungi eri abalina obubonero bwa kansa mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku mu health wellness treatments tulina reflexology sandals nungi eri abazimba ebigere bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo awaka osobola okugyegulira nga ggwe ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo okumanya ebisingawo ku bino byonna kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta ku namba ezo ziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Na sensing because she's a prayerful person kati na sensing there is some number 38 number 38 naye nga igwe tosobola giraba like physically naye nga ye agiraba mwoyo n'agamba maama w'omulenzi nazzala wange namugamba ono omulenzi waliwo kye baamukola agamba okay naye kyetaaga kusabira kati I don't know how news reach oyo omuwala nga mulaba aze mu ddwaliro azze n'abantu bangi bazze kati nga 8 you know I think be bana bawala bakolera mu bbala because ono omusajja munywi so be bana bawala bakola mu bbala nga balabaze ne butatu nga naye azze n'akantu akampi omanyi obwo obuwala bw'ebbala bwe bubeera kati batuza kati emisana nali mpumuddemu wansi w'omuti nga sewulira bulungi kati nga mujja wange who is the wife to my brother-in-law nga ye ali munda kati nganze ni wansi w'omuti but I felt something was telling me genda munda okuyingira munda nensanga abawala nga bali bangi nga n'oyo muwala kwali kati
omuwala bwe yandaba ye n'agenda n'atuula on like one of the beds ez'omulwadde omulala. Kati mujja wange n'ajjawo ekigere nze n'empitawo. Kati ye mujja wange n'abagamba teri muntu agenda kusala wano kuddawo omulwadde, tewali. Kati oli omuwala eyagula ebintu n'agamba yoyo omuwala eyasula ebintu mu guuni mu kasasiro. Kati awo nga nze ndowooza oba bagenda kunkola kinga wa tewali, nange n'entuula. Kati ye n'agamba olaba oyo omwala si mulango, oyo omwala Muganda era n'olulango tamanyi luwogera bulungi. Kati nze we nawulira ekyo, kati ne ntandika okwogera ne mujja wange mu Luganda. N'agamba olaba nze n'agamba oyo si mulango, oyo Muganda. Kati ffe ne tubeerawo ne tuwogera, ne bamala ne bavaawo. Kati the next day ne ngamba Nansi batukyuse batuteeke ku buliri bulala. Kati ndooza ye yagenda n'akozesa simu y'omuntu omulala n'abuuza mulwadde ali atya, babaggyeyo ku ddwaliro. Ne mugamba batuggyeyo ku ddwaliro baturifarinze awalala. Era Nansi on duty ne mugamba wolaba abawala abazze wano bagobe. Naye n'agamba okay, no problem. Kati awo ne tubeera mu ddwaliro ne tuvaayo, naye nga tetunaba kuvaayo waliwo omuwala eyakuba essimu. Kati nga akuba n'ennamba twafunako 7 missed calls. Jjukira brother wange, brother in-law ye yali abeera n'essimu. Kati naŋŋamba ono omuntu owedde akuba ne simanyaani soka okebere. Kati nga tekuli nnamba. Kati nze nenkeberako ku mobile money nendaba erinnya. Kati omuwala nemukubira nemugamba yeze mukyala gundi nfunyeko missed call wobadde okuba. Nambuza gwani, nemugamba nkugambe yeze mukyala gundi. Nagamba okay, teri kizibu. Najjako era n'akuba. Nambuuza oliwa, nemugamba nze ndirira. Nagamba okay, najjako. Kati awo nemitwala ize. Kati brother we n'atandika okundekeranga essimu. Kati the first time we yandekera essimu naye ng'abawala bakuba different girls nga WhatsApp messages zijja. Kati now that prompted me okucheckinga WhatsApp messages n'ebifaanani. So ekiro ekyo na checkinga WhatsApp messages nga yono musajja atera okwebaka ne bano bamalaaya. Kati waliwo message gye nasinika. Jjukira yono omusajja atasinika yadde lwataano okugula penso oba kola ki ey'abaana yadde otulabira tewali. Kati nga ndaba ana chati ne waliwo omukazi n'amubuuza kati okwebaka naawe sente mmeka. Mukazi n'agamba without a condom 170. N'agamba tosobola kusalako. N'agamba nedda sobola kusalako. Era ne bakola appointment ne ba meeting in one hotel. Era namugamba naawe where should I come, nzijewo oba tu meeting mu hotel. N'agamba tujasinkana wa? Tujasinkana mu hotel. N'agamba tujasinkana mu hotel. Naye onowooma engeri gye nkulaba wano ku bifaananyi. N'agamba nze munange nja kuwooma bikoze bitya. Kati era ne bamiitinga ne bamala kye bamaze. Musajja yasasula 170 kubanga yamusinikira ne ku mobile money 170. Omusajja atalabirira baana, atasasula yadde school fees, yadde gula requirements, n'asasula ezo sente kwebaka na mukazi. Ekyo nenkiraba nengenda maaso nga waliwo omukazi omukadde naye ng'ali awo mukaba nange I want a fuck. Mukazi mukadde. Era wenakola ki? Wenalaba nengenda mu messages
nengenda mu messages nga messages nyingi naye ne zoyo muwala bikoze nga zo kati we nagenda mu gallery ng'ebifaananyi bannange ebirimu nga waliwo muwala gwe yakozesa n'amukuba ebifaananyi wansi eyo ng'ebintu bivaayo n'akwata ne videos nga different girls nga bekubya n'ebifaananyi mu nju nga you can see that now this is the towel kubanga inze ebintu byewange mba bimanyi tawero ng'omuwala yali gikozesa mu nju ng'omuwala nabwereere ali kufoldinga engoye mu nju byonna nembiraba nemmira nga nyina obusungu bwange kati wetwavayo mu ddwaliro navayo nga omusujja gunuma omanyi kwebaka wansi mu ddwaliro weeks 2 bana navayo nga nze nazena ne mulwadde era olwo olunaku bwe batusiibula anava bamutuusa waka bwe bati nga nange ngenda mu kiliniki nga banteekako drip anembera ku drip nga nze nazena nkoze kati awo nembera ku drip nemala treatment netuplanning okujja nensasula sente za transport ate ye injury gye yafuna some bleeding ng'eva mu matu omutwe has like some injuries yagwa bubi evivi ne balitunga butunzi it was so horrible kati wetwajja wano e Kampala ne tubeerawo mu nju yange yajja mu nju yange gyatasasulira tewali kintu kimu ekikye kati jukira yenza yina omulabirira from scratch era nga nkeranga ku makya nenfumba olungi breakfast nemuteeraawo nenfumba ne lunch nenjiteekaawo kati nenzija ku mulimu lunch time nzirayo waka newarming emmere nemuwa nenkamu ku office kubanga nagamba ba office kati nga banzikiriza kati lweggulo nengenda nempreparing what kati nentandika omunyigebwa omanyi somebody who is not used to bwa nze ntya amabwa but I had to do that nemunyiga kati waliwo omuwala gwe nagamba muno nafunako 7 missed calls kati nasinika egundi kubanga most of them nalimba blockinga kati oyo muwala nakozesa simu endala kati namusenikira WhatsApp message muno kati now you have now decided to block me on blocking nze naye teri kizibu naye amaziga banange gonkabisiza because bitya wangamba mukazi we yagenda era talidda kati nawulidde mukazi we yabadde mu ddwaliro naawe era kati naawe Kampala yali awo ali kujjanja because bitya era amaziga genkabye nonimba because bitya nabikabakambwa mwawo nange nengamba kati namba sigenda giblock so nga buli kirasi ninga message kati nze nange lumu nemusinikira message naye pretending muno yenze musajja ne sendinga message nengamba I am in Kampala with my wife kati awo nataddamu kuba kati nze nga nange netumikiriza nga mukubiri simu nemugamba this is the wife of gundi kati nga yo muwala yalooza muno inze I am one of the girls balibe yali yebaka nabo nagamba oba yego gundi bana abawala beyebeka nemugamba yenze mukazi we tulina n'abaana nemugamba newokola ki yenze mukazi we nagamba nange mami nsonyiwa nze badde simanyi kuba musajja yangamba muno wagenda wamulekera abaana wamusulira abaana wagenda n'abaana wasitula buli kintu kikyo n'ogenda era tolidda bikoze bitya nengamba nedda ife tetwawukanangako because did he show you any divorce certificate nagamba nedda anti naye yansubiza naye kati
lumu najjakaawo during Easter najjakaawo nemberawo kikinga nnaku 4 nenfuna n'olubuto musajja n'agaana yadde okumpa ssente bikoze bitya nendujjamu kati ne tufuuka ab'emikwano kati nga twogera naye ng'omusajja tamanyi muno kiki twogera kati omusajja we yawona yadde okuŋŋamba banange neeyanzisa yaŋŋamba bugambe njagala kuddayo nemugamba no problem naye yali tawonye bulungi nemugamba no problem era kuddayo ddayo kati we yagenda enkeera oyo omuwala eyajja ne gurupu y'abawala mu ddwaliro nansindikira message, hi my co-wife, my husband is back. Nemukubira nemugamba gamba oyo mukazi, let us stop texting me ebekisiru. Your things between you and her tebinkwatako, so andeke, let us stop sending me messages. Nagamba but me like since I came I have not yet seen her. Tetnaba nakwogera nemugamba oba mwogedde oba temwogedde, tell her to get off my phone. Kataawo ne tubeeraawo naye nga si njogera n'oli omuwala nga ngamba bannange oba gwe obadde obeera n'oyo omusajja batya, musajja gundi mukopi, musajja tagaba ssente, olaba kati nze nali nva potopoto nenzija paka awo ne mukyalira naye nga nkozesa transport yange, musajja n'ampa mutwalo gwokka. Bannange that man is so stingy. Era just era we nali eyo nga ngamba soogera ne baneiba kubanga nze baneiba buli muntu ajjaawo nga mukadde oyo abagamba muna oyo gwolaba alina alina mukazi n'abaana. Kati yamugamba nemala nenkusanga neki ne neighbor ojja kulaba my true colors. Nangamba banange oyo musajja si mwangu era neyaza banange kuŋŋamba kubanga nali ngenda kugwa mu bizibu kubanga kati singa olubuto saalujjamu badde ngenda kubonaabona bikoze bitya nga omusajja yanimbalimba yaŋŋamba munagenda nakunkuba mbaga. Nemugamba embaga yaawe talina kintu kyonna, ekintu kyalina yeeyo poloti gyalimu, talina yadde kapa gyagenda otwala wammwe, yadde akajja akamuwe bati tagenda katwala wammwe. Yali jasagala kukosa kubanga si gwe weka we yagamba abantu bangi the same thing ena kubambaga bikoze bitya kubanga what I realize kati alina abaana babiri bweru. Mwala naneyanza bikoze bitya kati we yaddayo nga twogera wetwaddayo gundi we yaddayo nga twogera nga buli kanaku ankubira essimu oli otya amaasoze buntya bikoze bitya. Kati Christmas neŋŋamba kangendeyo n'abaana era nagendayo n'abaana ku Christmas. Nangamba banange nze sina ssente zogula mmere nga nze buli kintu yenza akigula, sukaali bikoze bitya mmere enva zonna nga yenza agula. Eyakoma mu sini ey'okuna njagala tusenvule tubeeko omuwendo gwe tumugattako okuva ku bbaluwa eya sini ey'okuna kubanga wo agenda okugiraga ng'alina bargaining power nti olw'obukugu bwe nnina mu kino ng'agamba nti olw'okuba namala sini ya 4 sobola kukolera ssente ezo. Is that enough? Not at all. Kituva twagala omwana oyo tumugatteko omuwendo akoleyo certificate mu early childhood development. Kitegeeza nti ajja kuba omusomesa asobola okusomesa nga mukugu, ayise mu batendesa abakugu, okusoma kwe nga kugezeseddwa Makerere University, agenda okusaba omulimu ng'alina omuwendo. Omwana mujje ku level eyo Mukama amuyambe ng'alina a certificate kwatandikira jana presenting awantu Mukama n'agiwerako omukisa buli lugi lwakonkona nga gulirwa kubanga alina omuwendo ku ye n'afuna certificate mu early childhood development ne bannaffe aba Comprehensive Educational Institute ekireka. Wandyagadde okumanya ebisingawo ogenda kubanga oyogera ne Dr. Sarah Walusimbi okugezesebwa okukakasibwa kwonna kutunuulirwa Makerere University. Dr. Sarah Walusimbi akulindiridde nga bwalaba ku screen, munoonyeeko mwogere ebisingawo, otandika ddi, biki by'otandika nabyo ng'oyogedde ne Dr. Sarah Walusimbi ku WhatsApp, mukubire direct calls omusinkana ekireka okuliraana Kireka Hill Infant Day and Boarding Primary School.
n'aŋŋamba bannange nze sirina ssente z'okugula mmere nga nze buli kintu yenza akigula sukaali bikoze bitya mmere enva zonna nga yenza abigula era ne tulya Christmas bulungi then nga Boxing Day ne ŋŋamba bannange abaana tubatwaleko ku bouncing castle bagende bazanye ebikoze bitya era we twagenda yenze nasasula ne entry fee y'abaana nogula ebyokunywa yenze byonna nabisasulira omusajja ali awo byonna nabisasulira era we nabisasulira ne tunywa ne tulya ice cream ng'abaana bali mu kuzannya bouncing castle bikoze bitya kati ne tuvaayo olweggulo ne tutambula paka ewaka era nga tuli fine. Kati we twagenda for the clan meeting twagenda yali wala twagenda ne tubeerayo first day is arrival, second day nebeera meeting kati the person there on agenda and then afterwards ne bagamba if any person has issues bireete. Kati omuwala omu yavaayo ne issue n'agamba musajja wange tanfaako yandekera abaana kati ali eyo n'omukazi omulala bikoze bitya era n'akabamu awo. Kati nze neŋŋamba nange njagala kwogera njagala ku advising oyo omuwala neŋŋamba muwala gwe omusajja oba takwagala muleke kubanga newoogamba muno mutwalira abaana bo bagenda kubonaabona. Olaba abaana abasajja nga naye atudde kumpi nange awo ne mugamba kati nga yalowooza muno ngenda kwogera ebyama byaffe ebyewaka. Kati ne mugamba olaba abaana abasajja tomulekera mwana wo kubanga tomanyi mukazi ki gwagenda okuleeta. Naye nga ndaba bawanga anyiganyiga esimu nga yenayena anyeenya omutwe. Ne mugamba ne mbagamba mmwe mwena muli wano ba elders naye temulooza muno mukazi asobola okudiba. Mukazi tadibanga. Omukazi newoomulekawo saawa zino n'atambula tasobola kumala lunaku nga tewali muntu amukwanye. Ne mbagamba olaba abasajja babeerawo ne batambula n'ebikazi naye kituuka ekiseera nga bimulemedde nadda n'akuddira. So abire ng'akimanyi naye ng'omusajja wange ali awo atunula tatunula. Ne mugamba ne mbagamba muno olaba ife abakazi tetudiba kati mwe mulooza muno mwatukuba embaga mwakola biki kati tetulina wakulaga. Tulina w'okulaga tebatugobangako ewaffe nga I was indirectly talking to him. Ife tebatugobangako ewaffe ife abakazi newaka bakyatwagalayo. Kati mwe mubeereeyo n'ebikazi nga mulooza ife tetulina wakulaga. Tulina ewaffe era tusobola okusula ebintu ne tugenda nga yekye. Ne ŋŋamba ono omukazi ngenda kuwa ssente ogenda owabe ku poliisi oba bamusibe naye ngenda kuwa ssente ne muwa omutwalo. Waliwo omukazi omulala n'amuwa omutwalo n'agamba genda owabe ku poliisi oba bamusibe. Awo meeting neggwa ne tubeera awo kati olweggulo nga abantu bakyatudde wano ne munyumiza ne mugamba bino ebikazi byo ebyajja mu ddwaliro okunvuma. Nagamba mukazi ki? Ne mugamba teweekalakaasa. Waliwo omuwala eyajja mu ddwaliro n'anvuma n'emikwano gye ne banvuma. Naye gwe ku lwaki togamba abakazi b'omuno oyina omukazi n'omuwala gundi n'abaana? N'agamba kati weetaaga kati nze byetimbe muno nina omukazi n'abaana. Si buli muntu muno just olina omugamba muno nina omukazi n'ogwiki n'abaana. Kati ne mugamba so you are not proud of us tuli babi nnyo. N'asirika. Kati ne twogala bingi awo nagana n'okulya nagenda neyeebaka nze nagamba aizulu. Kati ne tuvaayo bulungi ekyalo gye twali tugenze ne tudda. Kati
ne mugamba kati nze njala kuddayo e Kampala, njala kuddayo ku fast e Kampala. Nagamba okay, teri kizibu. Naye mukwano gwange nagamba nedda, toddayo ku fast, at least webeerawo nga paka 5. Ne mugamba wano nkolawo ki, yenza aliisa abantu, yenza nkolawo ki. Era netuvaayo migundi, nenvaayo nenkomawo. Kati we nakomawo nga still akuba amasimu, oli otya, watuuza batya, omulimu batya. Kati ensaga ze kati ejja ku lunaku lwa election, presidential election, nze namukubira essimu. Oba yali anyiize oba yali akoze eki. Before election twali twogera nga nze mubuuza kiki kyonjagalako, kiki tokyanjagalako. Nangamba igwe toli muntu mubi, naye ekibi igwe jasoyogera ebintu nebitaliyo. Nemugamba njogera ebintu ebitaliyo. Bwe najja ewaka nensanga engoye mu kaveera ka green, zaali zaani? Anti omanyi olwo mukwano gwange omuwala yandeetera ebyo ebintu, ezo engoye muterekere. Ne mubuuza kati oyo muwala talina ba relatives, talina ba friends, talina ba neighbors, anti omanyi ewaabwe waali walabikoze bitya? Ne mugamba next time gamba emikwano gyo saagala engoye wange, oba mukwano gwo oba kiki. Ne mugamba ate empale zaali ku buliri nga ziddugala, tezaali zange, tezaali za maamawo, zaali zaani? Kati ebyo kati otandise okubulira eŋŋambo, ez'empale tezaaliyo. Kati we nali mukaza ku ebyo, kati nezo empale neiba yaziteekawo. Ate eŋŋambo kyova nagaana okutula ne baneiba bakugamba ebigambo, kubanga baneiba buli muntu ajjaawo baŋŋamba, buli muntu ajjaawo baŋŋamba. Even ng'osangawo evidence, osangawo evidence either ey'empale oba ey'engoye, naye nga akulagira ddala muno yeegaana, ebyo tebiriyo. Just for you always assuming. Kati nembuuza n'empale did I assume, n'engoye did I what assume? Kati nemubuuza what do you like about me? Nangamba you are hard working, you know how to cook. Nemugamba only those. Nagamba when I think about it then I'll tell you. Nengamba okay, ebyo. Nengamba okay, no problem. Kati inze nemugamba, do you want me to tell you what I hate about you? One, you don't admit when you've been caught in wrong. You don't admit, even if there is evidence, you don't admit. And then second of all, you don't want to be corrected, because for you, when they try to correct you, you start saying you're controlling. And now you even do things behind my back, and like when I confront you, wabigana. Nagamba ebintu byonna you're just forging. Nemugamba not forging. Kati awo nebigwerawo ng'ayogera nebigwerawo. Kati inkusayo ku election gundi period awo. Kati nga nze mubuuza good morning honey. Nagamba good morning. Nembuuza are you already at the polling station? Nambuuza am I the presiding officer, am I the assistant, am I the security? Nemubuuza I was just inquiring to know if you're already there voting. Nagamba that is not what you meant, you are meaning something else. Nemugamba no, that is what I was meaning. Era weyogera ekyekintu nemujjako, era we namujjako paka leero tetwogeranga. Kati neetagayo advice. Sister omulungi, nkuwadde obudde, ate for starters kino kitundu kiri kyakubiri ku story gye twali tufunyeeko, ne bw'oba oyagala okutegeera ekitundu ekyasooka, bw'onoolaba wano mu comment section ojja kusanga nga waliwo link, ojja kutapinga mu butapinzi
obenga okufuna omukisa okuliriza ekitundu ekyasooka. Of course manyi nti bw'ona okigatta obulungi ojja kufuna ekifaananyi ekyawamu. I am really sorry ku bulamu nga bwozza obutambula. Oli legally married myaka 9 bwe gibeera emyaka 9 obulamu nga bw'obutambuzza n'omuntu oba oli awo gwe weesiga tutuuka ne tutubeera mu situation wotandikira okugamba nti naye kaakati what is the meaning of this, ng'onoonya amakulu g'obufumbo ne gakubula. Ntera okukola statement nti nze ekimu ku byenzikiriza, obufumbo bukola amakulu era buyitibwa obufumbo nga mwembi mu bulimu, nga mulina goolo y'emu, mulina omulamwa gwe mugoba guli gumu nti twagala kutembeeta bulamu bwaffe, naawe nga nkuyambako ng'onyambako. Kitegeeza nti nga nkuyamba kuwembeera stronger than you, oba wenina strength, naawe noba ng'onyambako ate wemba weak nga gw'oli strong, ne tuba nga tusobola okutambuza ekintu kyaffe, ne tutambuza obulamu bwaffe, ne tukuza abaana baffe, ne tubeera ekyokulabirako. Tekitegeeza nti wabeerawo kusoomoozebwa, tewabeerawo kulemwa, naye nga omulamwa oba goolo esigala egamba nti destination buwanguzi okutuusa okufa lwe kulitwawukanya. Not in a way of being a slave, being in a situation where you're taken for granted. Njagala kubabuulira tujja kwebuzaabuza. Nze bwe mba njogera ku bafumbo ab'empeta mboogerako mpola, mbagendako mpola. Kizibu okunzika nga nkugamba nti nze sinzidde wano ku mutimbagano, nsinzidde wano kaala amatendo, ne gamba nti mukwano awo siba bikutuka okuuma lubugo lubaale baamubba, nedda. However, nsobola okuhighlightinga ku mbeera ezimu ne nkupredictingira nti okusinziira ku kino kyendaba tuli likely okunzika bwe tuti, okukwogiwaza, okutunuuliza oba oli awo mu byoyinza nga totunuulira, kakati otambule nga alina amagezi so singa atalina amagezi. Okujjako nga bwe ntera okugamba, okujjako nga Katonda owa waggulu, Katonda ow'ekisa ayimiridde mu nsonga eno butereevu, n'abaako omuntu gw'akomako n'addirira, n'addiriza omuntu okubeera ng'otambula n'omuntu mu mukwano mu bufumbo naye ng'agenda alinnya bulinnya madaala ag'okukulumya, ag'okukuleetera okwejjusa, ag'okukutyoboola, ag'obutakubala mu magezi, ag'okubonyaabonya. Bannange, waliwo oluyimba lwenina mu studio lulimu ebigambo ebigamba nti nakizuula ku nkomero ya byonna nga wali mukono gwe nalina okwetemako nfune ku mirembe nga totereera. Waliwo lyrics nange ezenjole nga naye muvubuka obadde ki? Wali mukono gwe nalina okwetemako. Ekigambo mukono kibeera kitundu ku mubiri gwo. Okutuuka okwetemako omukono oteeka okuba ng'ogassegassa ebintu bingi. Okutemako obutemi omukono kuli painful. Okunyiga ekiwundu ng'omukono gumaze okutemwako, that is a challenging process. Naye omuntu bw'atuuka okugambira nti abange omukono guno ngenda kugumira obulumi bw'okutemwako omukono, ngumire ekiwundu, ngumire process ey'okuba nti oba oli awo ngenda kunoonya omukono kakati omulala ogwa plastic, oba ngenda kubeerawo nga nkozesa omukono gumu, nga guno just guyambako. Kati nga bimanyi bambi abalina omukono ogumu, ntulaba n'abalina emikono ebiri. Waliwo gwe ntulaba ku TikTok okwo muwala mumpi nnyo ng'awaata, always live ze bwe mba nziguddeko nsanga abeera awaata all the time, wemugwirako abeera awaata. Kyemmanyi ndowooza omutegedde. Katonda amuwa ekisa n'asobola okubeerawo mu ngeri ye. Katonda n'ayongera okwolesa obukulu bwe nga n'oyo asobola okugamba nti Mukama onjagadde, Mukama ombeereddewo, ate ng'akitegeeza. Wali mukono gwe nalina okwetemako nfuneko ku mirembe nga tokyuka, nga totereera, nga teweewummuza. Biki ebisuubirwa mu bufumbo ekika kino? Obufumbo ekika kino obulimu omukazi okwetunuulira nga anoonya ensonga emubeeza mu bufumbo buno.
ng'ensonga eyandibaddewo bandibadde baana. Ne bw'atunulira abaana n'agamba nti abaana bano bambeezaawo batya. Abaana bano bambeezaawo nga kitaabwe bwe nnaavaawo tajja kusobola bbawa school fees oba bba byetaago oba agenda obbigattagatta ng'alaga nti naye ku nkomerero ya byonna abaana bano nze n'okubalabirira nze mbalabirira within this marriage. Kakati oba oyinza okwerabira byonna ajjukira kino. Omuntu bw'azuula nti ali singo mu bufumbo. Njagala okwogera bino nga mbigamba abaami n'abakyala, abawala n'abalenzi. Omuntu bw'atandika okukyekenneenya nti ali mu bufumba naye alimu omu, ekyo ekigambo kitegeeza kinene. Okujjako nga bikyuseemu, njagala kukiddamu, okujjako nga bikyuseemu, there is no single guarantee wadde mu small portion bweti nti wayinza okubeerawo essuubi eri obufumbo buno okubeerawo, naddala ng'ebintu bisigala bye bimu, ng'embeera eyongera okwoleka ono nti oli singo. Bannange kino basimire bankinnyonnyole ntya. Omuntu okubeera mu bufumbo nga teweetaagibwa, ensonga yo tewulirwa, ebyetaago byo tebikolwako. Waliwo ebyetaago ebiyinza okubeera financial, waliwo ebyetaago ebiyinza okubeera physical, waliwo ebiri emotional, biri psychologically, biri socially, byonna ogenda okuzuula nga wallahi bwe weekuba akafaananyi ng'oli eri wekka, ng'oli ali beta nnyo. Obulamu nga butambula bwe buti, ng'omuntu mu bulamu bwo gw'obeerawo mu bizibu, olwo ne bakuyita n'obuna emiwabo n'oyimirirawo ku lw'omusajjawo. Njagala kukutegeeza ekyo kikola n'ekikola kiseera. Batono nnyo abalina obuvumuze. Nali mbanyumirizaako omuntu gwe mmanyi n'amaaso gange olwaleero we twogerera ali bweru wa Uganda, n'afuna obutuuze bwe bulungi mu ngeri Katonda gye yabikolamu ebyekisa, naye obufumbo bwe yabeera mu bufumbo n'omusajja eyamutyoboola, n'amutyoboola n'azaala abaana ebbali, n'akomawo n'amugamba mami twazaddeyo omwana. Omukyala n'amugamba nti leeta, n'agenda n'aleeta omwana n'amuleeta mu maka gono. Naye ekisinga okuluma oba okwewuunyisa nga mu maka muno omuntu alabika okuba nga kumpi breadwinner ye mukazi, nga n'abaana b'omusajja be yazaala ebbali bw'abaleeta mu maka muno, omusajja si yafaayo ku ndya yaabwe, ku nyambala, ku nsuula, ku byobulamu, ku nsoma, era ono maama nga yafaayo okulaba nga ajjanjaba, yafaayo okuweerera. Omwami teyalina mmotoka, ng'omukyala alina emmotoka. Kakati mu nnaku ezimu eza wiikendi omukyala okusinziira ku mulimu gwe gwali mugumuganya at least ku wiikendi okubeeramu ne ka breathing space, omukyala ng'abeera awaka mu baana, mu kuwummulamu, mu kutegeka ebyawaka. Kakati omwami n'ayagala okukozesa akaseera ako kennyini, n'aba nga ayagala okukozesa emmotoka eyo ey'omukyala agenda atambule mugage. Agenda okuba ng'ayingira emmotoka ate agisimbule ng'akalimi kawooninga, bw'abigattagattamu ng'alaba olugendo lwagendako eno emmotoka amafuta agalimu tegasobola mumala, ng'agamba mami emmotoka nga temuli mafuta. Guys, I want you to imagine obulamu bwe butyo omusajja agamba omukazi we nti mami emmotoka nga temuli mafuta, emmotoka temuli mafuta, naye nga tatudde amugambe nti programu yange ey'olunaku egenda kubeera bweti, ngenda gendako egindi, ensonga entwalayo yeeno. Omukyala n'abeera involved from the word go no, ng'ayambadde bulungi ne yeetuninga, kati n'avaayo n'ayingira emmotoka n'alyoka agamba mami nti emmotoka temulimu mafuta. Mami, njagala ogenderere nga bwe nkugamba nti njogera omuntu gwe mmanyiiko, nkiddamu gwe mmanyi. Mami n'akwata ssente naawe omwami ateekemu amafuta. Bw'amua okuteekamu amafuta n'amuwaako kko n'emitwalo ng'etaano, 7 oba 10 ekigenda omubeeramu ng'agenda. Musajja wa buvunaanyizibwa ate kubanga alinamuko kasente oba onfuna. Njagala obbategeeza omukyala nga mukama agenza amusitula ng'amusitula ng'atoleretinze nonsense, n'atoleretinga nonsense of the highest order. Afuna omukisa ogw'okugenda ebweru nga waliwo omukisa, asobola okusalawo okugenda n'abaana be naye yekka, asobola okusalawo okugenda yekka, ng'asobola okusalawo okugenda n'omwami we. Njagala okubategeeza ebigambo bino ebitakkirizika.
omukyala bwe yali alinnya ennyonyi yagirinnya n'omwami we wano mu nkwawa. Wanange eri abantu abagwana ebimuli byabwe, eri abantu abagwana engule zaabwe, abagwana awaadi zaabwe, abagwana amayinja. N'amutikka ati ku nnyonyi n'amutwala. Bwe yamutwala gye yamutwala mu Amerika. Saagala nkukweka ensi kubanga amanya sigoogedde. Yamutwala mu Amerika. Bw'amutuusa mu Amerika, oba oliawo omwami yaligambye nti kakati omukyala wange bannange, omukyala ono nga njagadde ebitenkanika, nga njagadde ebitasuubirwa. Mu mbeera eno bweti yali badde omukyala yeerinnyira ennyonyi n'agenda oba oliawo n'abaana be, oba n'andekera abaana bange n'agenda atandika obulamu obulala. Omwami olwatuuka ku Amerika mikwano n'alyoka atiguka ng'ayita kuli. Bannange bataayiza mutaayize wakutega butezi. To cut the story short oba short, bambi ebyembi omwami yafiira mu Amerika. Yafiira mu mikono gya mukyala nedda ng'ali mu birala. Naye munnange ekyenjala obategeeza kye kino, omukyala ono talina lwe yawulirako nti ono sibba. Bannange ekyo nkitya, nkiddemu okitegeere, talina lwe yawulirako nti ono sibbaawe. Bwe yafa gye yafiira nga bamutegeeza, era ng'omukyala ng'abona emiwabo ku lw'omwami nga yeeziribanga, bannange omwami wange, bannange abandekedde, ngamba abaana agindekedde, layifu kwegamba n'abeera mu bulamu bwe butyo ng'era tavuddeewo ku lw'omwami we. N'akola enteekateeka ezitambuza bode okugikomyawo Uganda. N'agamba Mukama, nga bwe nasuubiza nti ndayira mpita eggulu n'ensi okubeera omujulirwa nga ntwala ggwe munnange mu bulungi ne mu bubi, mu bulwadde ne mu bwavu, n'aleka abasajja bonna n'embeera naawe okutuusa okufa lwe kulitwawukanya. Bwe ntyo bwe nkulayiridde ekirayiro kyange. Njagala okubategeeza ebigambo bino nga sekkiriranyiza omukyala endagaano gye yakola ne Katonda, gye yakola mu lujjudde lw'abantu, yagitembeeta paka lwe yagiggusa. Lwaki njogedde ebyo? Olwo mba nkuteekateeka nga nkugamba nti okusalawo kusigala kukwo. N'ogamba nti ngenda kubeera n'ekiwumba tuutu, ngenda kubeera n'ekifongolosi, nakkiriza nasooba n'entomera eddebe, ngenda kutambula n'omuntu wange. Mukama gw'omanyi abo gye bali. Ate Mukama n'abakkiriza, Mukama n'abasobozesa, n'abawa omukisa mu kubonaabona, mu kusika omugwa bwe kutyo, munnange ne bawangula. Kati ogenda kumbuuza ne bawangula batya? Endagaano ne bagikuuma paka ku lasiti bwe buwanguzi bwe njogerako, nga teyekkiriranyiza, nga takompromisinze ekirikoma kye mbadde noonya. N'akuuma endagaano ye mu butakompromisinga, n'agiggusa ku nkomerero okufa nga kubaawudde. Ne wajja wabeerawo oli agamba nti bannange nzudde ng'ono mukono gwe nnina okwetemako. Naye oteekeddwa okutunuulira mu technicalities zonna ezibeera mu ekyo. Kyenjagala okukutegeeza nti waliwo omuntu gw'ozuula nti ono wasooba n'otomera eddebe, kati n'osalawo ogerengetanye eddebe lyo olisibeko oba bisiponji bwe ligwa lireme kudoodooma na kuwaawaala nnyo kukanga ba mu nnyumba, naye ng'oteekeddwa okukkiriza nti watomera. Ebbanga ly'omala ng'olwanagana n'okuba nti tewatomera. Recently nabadde njogera ku difference ey'ebintu bibiri, reality ne potential mu relationship. Reality ekulaga nti omusajja takulabawo, omusajja takuwa kitiibwa. Ye reality. Omusajja akwetaaga mu bulwadde omubeererewo, bw'amala okusuuka bw'ati n'atiguka ng'osasudde bbiiru z'eddwaliro, ng'omulisiza omulabiridde, omubeereddewo. Ye reality. Reality ekulaga nti alinga agamba nti bw'otyo bw'olina okuba. Ekyo ky'olina okukola, ate toli mukazi wange, kati ani gubadde osuubira okunzijanjaba, n'omala okumujjanjaba n'addamu n'apaala. Eyo ye reality. Potential kwe kutambulira mu bulamu obw'okwewa essuubi nga gw'oli ewa essuubi nti olabawo potential ebintu okutereera. There is potential for things to get better, but the reality is hitting hard nga biri crystal clear.
potential gwogi ezo imaginations ezo okwewa essuubi okwo kukwo okwewa essuubi mu bufumbo okwewa essuubi mu mukwano tekuteekeddwa kukuva mu mwami ng'omwami yeyeewa essuubi nti bijja kuba bulungi. Ekyo kikola sense but for a short period of time. It is not sustainable at all. Okubanga essuubi libeerawo omunno y'ayinza okuwa essuubi ne bw'obanga olina essuubi liwewa kubanga ogenda n'ogamba well after all this guy is showing me interest nti aneetaaga yeeziribanga nakola ki naye era omulaba nga nnumbagana gwafaafagane nga gagwe malaaya gwe. Eriyo omusajja asobola okukikinala ku malaaya amuyise malaaya eriyo omusajja asobola okukikinala ku muwala n'amugamba gwe emboodo oli gwe nakusanga ku balanviira ku mukazi kasasiro kiteezi nga wadde akabalaza akasiimuule ontabulira amaka oli wano ntyobola ne mukazi wange omukubira amasimu saagala kuddamu kukiraba bw'oba tonsobola nvaako tambula ogende saagala kuntabulira amaka. Birabika ng'ebitakkirizika birina engeri gye biwaawaaza omukazi yeebuuza ebibuuzo ansanga ntono nnyo questions nga nnyingi nga yeebuuza nti omusajja ono ddala abadde akitegeeza agenda okukola follow-up. Sebo omusajja ng'ayimirira ku magulu g'abiri n'agoba akampawooko akaali kamufukidde akayinja mu ngatto oba ogezaako okuntegeera n'agoba kati omukazi naga wait a minute. So omusajja ono ayinza okuba nga kye tulwanagana nakyo kya bwenzi nti bulwala ba sikaati agenda okukkakana ng'amaze okutegeera mu sikaati ye mulimu ki gutyo oba buugi. Mukimanyi nti ekyo ekintu kyanjawulo eri abakazi abali mu maka ng'agamba nti nze kizibu okugamba nti omwami wange tayenda naye nga yolugamba ebimu nali mbirabyeko n'olaba ng'afuba okulaba ng'ekyakitereeza ebimu n'okuba siri sure n'okuba nze siridda okubeera nga neemalako mirembe. Mukama ali mulamu lwolulwe buli muntu alina akaseera kaako okuyimira mu maaso ga Mukama nga battunka n'ebyo ebyabaawo ne mmanya kiwunzika kitya obwo obuvunaanyizibwa bwe. Tumi ekirungi tandaga tanjooga tangoba bakazi be. Kati yeewe essuubi eritandikirwako naye ono omwami afukirira essuubi lye era buli muntu bamugamba nti neffe ffenna tukimanyi oyo omusajja yesu alina obunafu naye omusajja oyo buli omu akimukuba nazaalawo n'agamba nti nze mutabani wange manyi alina obunafu but one thing I believe and I strongly believe nti omusajja ono mukazi we gwayagala yeggwe kuba mubyawula biri alemwanga muntu ng'ogamba nti nange mbikole ojja bikola bajja kukugoba nakyejwe ojja kikola omulundi ogwo bajja kukugoba. Kakati essuubi lino omwami n'alikuwa nabadde ngamba nti okujjako nga tulina ensonga etubeeza mu bufumbo obwo ensonga eyo yeyinza okutuleetera okubeerawo. Ensonga gye nayogedde etandikirwako nakusigidde ekifaananyi ky'omukyala ali mu Amerika nti nno essuubi ensonga y'okubeera mu bufumbo bwe kwali kunyweza ndagaano gye yakola ne Mukama Katonda. Kireka yatuuka n'aba ng'ajja n'obwesige mu mwami ng'omwami si ensonga ng'ensonga enkulu ye Katonda gwe yasuubiza nti nkakasa nja kubeera noono okutuusa okufa okutwawukanya. Eyo y'ensonga eyali emubeeza mu bufumbo. Nsonga ki ekubeeza mu bufumbo? Not until ng'olina solid reason lwaki mu bufumbo bw'obeeramu. Njagalako kakasa tosobola mubeeramu ate wali ensonga. Era ebbanga nga ligenze ng'okujoogebwa okukooye ojja kakati otandike n'okubanga olwanagana n'okunnyonnyola eggwanga lyo kubanga oli mujjawo munnange oli bwe yagenda okukikinalako n'abanga akutankana nti toli muntu wa ggwanga lyabwe gw'oli Muganda. Ogenda n'ogamba nti obufumbo wakati w'Abaganda n'Abaganda bwe businga okusoomooza obufumbo bw'abakyoli n'abakyoli abalango n'abalanga abateeso n'abateeso abaluwo n'abaluwo abajampadola abasaamya abaluuli abakakwa bwonna busoomooza kubanga bulimu kitonde ekisajja na kikazi ekyajjirwa ekibi kye tuyita sin ng'omuzadde w'ekibi ye Sitaani eyajja okutta n'okuzikiriza. Mwannyina nze omulungi wano otandika okuba nga tumanyi nti tusobola okubeerawo omwami ono nga waali oba nga taliwo kubanga kikulu. Safety nsonga eyiyo n'ey'abaana nsonga nkulu.
okusefugandinga obulamu okubanga okusalawo okugamba nti tugenda beera ffenna mu ndagaano okutuusa okuvala kutwawukanya eri abatusse n'okututta nga kyetubulako okututeeka mu keesi. Sajja akulwaziza endwadde ez'okumpi n'ewala okomyeyo puresha alusa byonna ne bijja bikwetuumako UTI endwadde z'obukaba zonna ne zikuŋŋaanira ku abamu ntya buti kukyogera kuba noonyenga egi ensabika naye ogenda n'okujjukiranga ekyamaanyi kyotasobola kwerayo ku musajja oyo kwe kubanga yakuleetera okuba ng'olina akawuka akamukene kubanga mukazi wo kye yakuleetera kugamba maama gye wagendanga munnange bino biwaleeta nange nompaako eri wabawanga wa ssente wabawanga budde butreat kubatwala mu nsozi bw'obakkiriza kubatwala mambuka ga Uganda mu Maserengeta bukiikaddyo bukiikakono n'obafulumya n'eggwanga azifu kito nkyali tekibala nze bwe ŋŋenza okuganyulwa nganyuddwa mu bulwadde bwo. Nkubira nga nkulaga nti ebintu nga bitambula bwe biti okujjako ng'osazeewo okubeera omusiru obulamu bwo bwonna okkirize nti Mukama bye bino ebyava mu kulonda eno ye feeti yange kambeere wano nkaddiire wano nga neefaako nga neerabirira neeriisa n'abaana bange twekamwane abaana bambeerera abaana ate bambeerera omwami. Yesu ombeerera omwomukwano ombeerera omuzadde ombeerera omwami. Abasinga bagenda obbiraba nga tajja bisobola n'atambula n'agenda. Abamu ne kikola sense abalala ne kitakola. So we can't determine nti living egenda kubeera nga win oba tugenda batuluzinga. Ensonga yange eri nti tuteekwa okuba n'ensonga lwaki tuli mu bufumbo buno. Ensonga eyo bwe tuginoonya nga teriiwo tusigala twebuuza ekibuuzo nti wano tukyakolawo ki. Kati nekyo kyenjagadde okukulekera ng'ekibuuzo. Oteekeddwa okubeera n'ensonga eri solid. Ensonga eyo nga yeekuyamba okubeera mu bufumbo obwo. Nze sijja kuwa nsonga kubanga obufumbo bwosi bwange. Okwewa ensonga eyo bw'ogifuna n'obanga gwe mulama gw'otunuulira. Muyinza obanga mwemuva vision, mwemuva mission, mwemuva goal, akino objectives ng'awo we tusinziira. Nova ku nsi ne bakulaba ng'omusiru ng'oli mugezi. Kubanga ne bagezaako kubanga bakulaba ng'omusiru lwaki ekyo nkigendamu. Ensonga ekubeeza mu bufumbo. Obuzibu obuliwo nti ensonga eyo omukisa gw'okubanga bagikuwa. Kubanga ekisinga okubeera healthy, ekisinga okubeera ekirungi, bw'obanga oli mu bufumbo nange sozi, nteeka okubanga nkuwa ensonga okubeera mu bufumbo. Bw'otuuka okubanga ensonga gw'ogyewanga wava ku nsonga gy'essaakuwa ng'ogirina togifuna, bw'otandika okugyewa era erina ebyayo. Bebo obufumbo bw'emusanga nga they look married, they look like it looks like they live in the same house but they don't live together. Statement yange oba bwe onaagitegeera otya bwe how do I break it down? Waliwo abantu bemulaba nga balabikanga abali strong, balabikanga abali kubanga bafuluma mu nyumba yemu, gate yemu, kikomera kye kimu, naye nga they are not together. Kati waliwo asalawo ne yeewa ensonga n'agamba abange kandabe birabe munnange n'abeerawo peacefully ng'emirembe amaze okujeewa. Bisoomooza omusajja ng'akujooga n'omuteekamu ensimbizo n'akola gwakukumansiza ndwadde bwe yeegaana, bw'omubuuza eno nika yali yabiki n'aleetawo n'osensaawo n'olera ng'ayongera kusiruwaza, takubalaamu magezi, n'owulira ng'oyagala ogwa obumuntu mu bulago naye nga nakyo kikutwala mu kuzikirira ne mu kutwala okumenya amateeka gy'ogatwalidde mu ngalo bagende bakukwate bakuvunaane bakusibe. Nkiddamu ogusemba noonya ensonga ekubeeza mu maka ago bw'obanga oli wagabeeramu. Tosobola kugabeeramu nga tolina nsonga. Tosobola. Era bw'onoonoonya ensonga eyo n'ekubula lwaki oli mu maka ago ng'ensonga tewali, trust me, nobody will ever tell you to leave. You will see it yourself. You will free yourself from a situation that looks like a marriage. But something else
kubanga ensonga tewali. Tosalirawo mu busungu, tosalirawo mu kucamuka. Obulamu bwo nsonga nkulu, obulamu bw'abaana bo nsonga nkulu, obulamu bwo bw'omwoyo nsonga nkulu, olina okusavaivinga. Noonya ensonga lwaki obeera mu bufumbo bwe butyo. Nsaba emirembe gya Katonda gikubeere nange gyembeere. Omulungi Katonda judeesa n'okusaasira, saasira ffe abalya mmere. N'okeera enkya n'okwanibwa omuntu, n'okeera enkya n'okwana omuntu, ne bukeera enkya ng'omuntu gwe bataakukaka. Akuwunyira ziizi, akulabikira nga kasaasiro oba kazambi nga siwegi, omuntu y'omu muzaddemu abaana musharinze obuliri for a long period of time, not just buliri but bodies mwetuuyaniddeko, mubadde mu bifo byammwe mwembi namwembi, naye n'otuka olwaleero ng'omuntu oyo bw'omutunira toyagala mmulaba. Ekibi ne sitaani awo watwagala. Wewula ku buzito bw'abaddu n'abazaana b'abasoomoozebwa olw'obufumbo, olwa relationships ze baayingira, ng'olwaleero ze ziramuza obulamu bwabwe okwagala okubamiza omusu. Katonda ffe kyalira abaddu bonna abazaana bo bwe batyo, ng'obabeerera omubeezi atabula mu kulaba ennaku, ng'obabeerera ekyokuddamu ku bibuuzo ebingi, ng'obabeerera ekitangaala mu kubula n'okubanga babundabunda mu kizikiza. Obutalabwawo, obutafiibwako, otunuulira abaddu bo n'abazaana bo abasoomozebwa, kubanga mu basoomozebwa mulimu abaami n'abakyala. Kino kakiyigiriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi abateekateeka okuyingira relationship eziri serious, nti waliwo ebintu by'okumejalingamu, waliwo ebintu ebikulu ate nga bikulu ddala. Omuntu ayinza okubeereka naye wansi w'enjuba ye muntu alinamu ensigo ey'obwakatonda, nga si wakwogerako ng'ajobojoboja, naye nga wakunnyikiramu, wakutambuliramu emisana n'ekiro, nga tekitegeeza nti omuntu oyo talemwa, naye nga ne bw'aba alemeddwa olabawo okufuba, okulumwa olw'ekyo ekiba kitagenze bulungi ng'akitegeeza. Abaana b'abandi bangi bazikiridde, abalenzi n'abawala bangi besse, bangi bagenze mu kumenya amateeka, bagenze mu kukola decisions ebejjusa olw'abantu be basisinkana nga baabalaga kirala nga bali kirala. Kyalira abaddu bo n'abazaana bo okola ebyekisa, otubeere mu relationships zaffe, otubeere mu bufumbo bwaffe, nga we tutagwana kubeera Mukama otuyamba okuteguka ekibabwe ekyo, tuveewo tulage we tulina okubeera, tuganye okubeera mu kifo ekituufu mu budde obutuufu n'abantu abatuufu. Abatuufu baba tebatuukiridde nga bamalayika, basigala bantu, naye nga tukyasobola okukiraba nga balimu empeka emera eraga nti ono ye mwami wange, ono ye mukyala wange. Ekisa kyo kakitumalira kitubeerere ne bulijjo, weegulumize mu bulamu bwaffe, tubeere abaana bo bewenyumirizaamu leero ne bulijjo, mu Kristo Yesu Mukama waffe, busabe ose amen.